People power. Our power. NUP. Everywhere. Bana Uganda. Abana b'Natete. Naye mazima ga Katonda muggulu. Okujjako nga temulaba bulabi. Omanyi kye bayita okulonda TV ne risiiti. Omanyi okulonda ekyapa nga kiri mu manyago. Okuwa akafaananyi nga mulina first lady nga yooyo. Ye mulungi, ye mugezi, yayagala ensi ye, niwakisiriko. Thank you very much, Madam First Lady, for the message. Obubaka buwadde nze ne busongerako ndowooza. Nja kusaba abantu abayimiridde wano emabega mwenna mukakaneeko, mwenna mukakaneeko. Buli omu ne bw'oba okutte essimu njagala okukakaneeko kuba njagala njogere n'abantu b'eri. Kalima n'amawulire bano ndowooza tubaleke mweyo muba mundaba. Abeeruye bali kumbona, n'abemberi bali kumbona, n'abamaiso bali kumbona. Neete baba tineete bana. People power. Our power. NUP. And everywhere. Nange njagala buli omu waali gamba monna akuliraanye nti waggulu eyo waliyo Katonda. Noti mugambe nti waggulu eyo waliyo Katonda. Tetuli wano lwakwagala kwabwe. Bayina emmundu, bayina buli kimu. Bakubye okusala olukwesikwesi lwonna okutulembesa okugenda ku ballot paper kuba Museveni amanyi bw'erinnya ku ballot paper baba talina chance. Bakoze buli kisoboka naye tuno wano. Bakoze buli fujjo ekyennaku nga bakozesa abantu baffe abanyigirizibwa. Nabagambako gye bubuddeko tinakyemalira omu gwe bayita Stalin. Yali ayagala okuyigiriza bajjano be engeri gye bakkakkanya abantu. N'akwata enkoko n'agikongola yonna nga nnamu, n'agikongola yonna n'agiteeka wali ng'ekankana etuluka omusaayi, agikongodde yonna nga nnamu. Mumanyi okukongola enkoko nga nnamu kiba kikolwa kya butemu. Naye yakola bw'atyo kubanga yabagamba nti ayagala bayigirize bwe bakontrolinga abantu. Enkoko bwe yamala ogikongola n'agiteeka wali, n'akwata empeke za kasooli n'atandika ogisuulira awo. Enkoko netandika okubojja empeke za kasooli nga bwe mugoberera. N'asuulaawo enkoko n'emugoberera, n'agisuulira n'emugoberera. Kubanga wakwadde yali aginyingiriza nnyo, teyali alina ekyokulya. Bano abasajja bagenda mu ghetto kuba bamanya Bobi Wine mwana wa ghetto, bamanya ghetto eyanzimba. Tebansuubirako, yalowooza nti ba intellectual bonna bakubbi abajjeewo, nti balooya bakubbi abajjeewo, baprofesa bakubbi abajjeewo, laba ghetto weesitula omubanda. Batya nnyo, batira ddala. Era Museveni ng'akozesa ssente z'omuwa musolo n'agenda n'akwata omusajja omu akagwa ensonyi gwe bayita Christopher Damulira. N'amugamba tukoze tutya okwawula Bobi Wine ku baavu banne, tukoze tutya okumwawula ku baana ba ghetto, tukoze tutya okumwawula kwabo abaamuleeta abakiikirire, tukoze tutya okumwawula kwabo bayogerera balwanirira. Bagenda mu ghetto zaffe ne baloonyaayo abazzi b'emisango. Buli gwe bajja mu kkomera ng'alina omusango, buli mubbi kungwe, buli mutemu ne bamugjayo ne bagamba mmwe tugenda bawa omulimu. Nga ne bw'okola omusango gwonna ne bw'otemula omuntu kasita otuyamba okulwanyisa Kyagulanyi. Ne bateekawo ekintu kye baatuuma ghetto structure. Tebamanyi na ghetto kye kitegeeza. Era ne bakozesa abo abayaaye
ne bakuŋŋanya n'ebigurupu by'ababbi nga bwe mwabalaba bwe bagenda bakuba abantu Museveni lwe yeewandiisa, nga bwe mbalaba bagenda tibatemula abantu, nga bwe mwabalaba bagenda mu lubiri lwa Beene, nga bwe mwabalaba nga bwe mubalaba bulijjo ne babakozesa ne babagamba ne bwe mukola omusango gwonna kasita mulwanyisa Kyagulanyi. Twabakuŋŋaanyiza mwabalabye nga bali ku TikTok batiisatiisa abantu nti tebajja wano, bajja bakuba tunula kyekiri wano. Gamba munno akuliraanye nti waggulu eyo waliyo Katonda. Gamba munno nti waggulu eyo waliyo Katonda. Ekiranga sinabawa bubaka bwange obwaleero. Njagala kino nyongere kitaanya. Baganda bange ffe tuli ba National Unity Platform. Ekibiina